ono muwala wange yava tuleetera obutebe buli 10 naye kaakati simanyi kyayagala kwogera. Mukama yebazibwe. Neyanze nnyo Musumba neyanzeege nga sinaba kutandika ndi mu bantu 1000 maze emyaka mingi nga ndi mu bantu 1000 abatuuza enkuŋŋaana za Canaan. So mbadde ndeese okuweebwayo kwange okw'abantu 1000 abatuuza abantu buli mwaka enkuŋŋaana ze tumaze ebbanga nga tuba nazo ndimu abo abantu. Naye ng'ekindeese olunaku olwaleero nzize okwebaza Katonda. Kafukamire okwebaza Mukama omwaka gwa 2022 olunaku lwali lwa 19 ogw'omwenda najja wano wennyimiridde nembawa ku bujulizi bwange obw'okugula ettaka enasuubiza nti lijja gendako eddwaliro erinabeeranga Pentagon. Olunaku olwaleero nkomyewo okwebaza Mukama nti yakikoze nate eddwaliro ne liggwa. Kino kyenkola nakisuubiza Katonda. Bwe nali sinaba kufuna ttaka eryo Mukama namusuubiza nti bw'olirimpa sijja kulyaza amaanya, nja kgenda mu bantu abangi nkuweera obujulizi kubanga gwajja okuba akikoze. Era Mukama bwe yalimpa najja wano abaaliwo olumu osobola okuba nga mujjukira kubanga obujulizi tebuvunda era bubaayo. Olunaku olwaleero nkomyewo olw'omukaaga oluwedde olunaku z'omwezi 21 eddwaliro twaliggulawo n'omusumba waffe yaliwo omukisa ne litandika. So ne mmusuubiza nti Katonda sijja kumulyaza amaanya era nga bwe namusuubiza bwe nawa obujulizi buno bwatambula nnyo obaolyawo nabuwanga sisuubira nti no busobola okubeera nga abantu abasinga babutegedde. Wano ng'ensi yonna kwebeera n'abatajja baba kwebali era bw'obanga ozze kwogera byotayagala bitambule nnyo mpaaka zindalo kange. Omuntu omu yaŋŋamba bannamasaka mulina amaalo nga mpadde obujulizi obw'ettaka eryo naye yalina gwe yakigamba ne mugamba olumu amaalo tugakola olw'okuba nti tulina amaalo naye tuli bakozi. Amaalo gali ku bye tukoze batulangira mutuwandiika ku mmotoka eyiyo oba eyaffe. Bane abatero tulangira amaalo nga bannamasaka mutwesonyiwe tugakolera ku bye tukoze. So okwebaza kwange kubadde kulya mbadde nkyabagamba nti bw'ogamba omuntu nti alina amaalo ebintu bino tuba twasaba n'osiiba. Twasaba n'okola ki? Ekisiibo ku kisiibo bw'osaba ate era bw'okola. Bw'olaba nga Katonda akikoze oba n'obuvumu obujja okwebaza ani? Katonda. Bw'oba oli sure ndi 100% sure olugendo lw'okugula ettaka eryo Katonda yalulimu. Olugendo lw'okuzimba eddwaliro eryo Katonda alubaddemu kuva ku mafuta agagenda mu musingi paka amafuta agatandise ekintu ekyo. Nasuubiza Mukama sijja kwekwekerera. Buli kyonaabeeranga onkoledde nga bwe namusuubiza nti nabasuubiza nti nja kudda wano mpa obujulizi nga liwedde era nkomyewo okujulira Katonda. Katonda yakikoze nate mu bugubi obungi mu kusaba mu kwegayirira Katonda mu kusiiba era n'akiteekawo kijja kubeerawo emirembe n'emirembe. So ndi nsabira wano era wenna obujulizi obwo bwawedde nagamba nja kujja wano mbubawe. Omuntu yenna aliyo togwamu maanyi. Bw'oba osaba kisiibo ku kisiibo ng'osaba nga wegayirira Mukama Katonda essaala aziddamu. Gwekola kimu kumwesiga okole kubanga yawe emirimu yawe mukisa emirimu gy'emikono gyaffe. Ate ebintu ebimu okubikola si maanyi nnyo ti magezi nnyo naye kibeera kisa. Ffe abajjanjaba abantu ffe abakola ku bantu tosobola kukola ku bantu ne bafuna ebyamagero nga tolina kisa kya Katonda n'oba oli mugezi nnyo nga bakuwaana. So njagala okwebaza Katonda nti atuwadde ekisa ekikola ku bantu, ekisa ekijjanjaba abantu. Mpozi okubajjukizaako nti kola ne Wandegeya Imaging Center kati eri Wandegeya ne Gayaza Luteete. Gayaza Luteete ge maka gaffe Katonda ge yatuwadde, Wandegeya wo tukyapangisa. So njagala okumwebaza nnyo Katonda nti nno akikoze neera. Imaging Center
yazadde hospital. Yes, kati eri Wandegeya Imaging and Medical Hospital. Hospital erimu byonna nagirambulanze nagidedicatinga nagirambulanga kumpi tewali kye mutalina amannyo nalabawo ebyuma ebyomulema ebikola ku mannyo. Abakyala ab'embuto sikaani weeziri nalaba bakazuti obatuukira singa babafunye obubenje dwaliro liri ku mutindo gwa nsi yonna. Tweyanziza ne musumba tweyanzeege. So obujulizi bwange bwebo njagala akayimba ako ka Judith Babiri akagamba tampisizaawo awabi ng'ababazozirira amagabe bange kabwogere sirina lugendo nnemereddwa naye nayogera nga Mukama tannabakulamula nsonga ampisizaawo yoyo Mukama Katonda. Ngenda kusembayo kavaza kagamba mu bulumi obungi nga tewali ayamba munnange ampisizaawo yoyo Mukama Katonda. Congratulations my daughter. Tweyanzeege. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Bisoboka nobadde weetaaga kulira myaka gye. Naye bwe nkusumba bw'oba totegeera ku myaka 3 mba nkutadde. Mwana muto oyo gw'olaba eyazimbye hospital. Otuukayo buli kintu gyekiri. Twaligulawo nga 21 March nga liri live ku Salt TV sitera kutambula ne sibalaga wendi. Buli kimu abaaliko mwakiraba. Mwana muto young as she is, she has a great God. Teweenyooma kubanga kye weetaaga ye Katonda omunene. Katonda omunene era ow'amaanyi.